byonna byonna obuyinza bwani bwakaguta Yoweri Museveni gwe mwawa obululu. Ekintu kiri wano njagala kibasomera mumanye nti mutabani wammwe obuyinza bwonna bulina. Ate si bwakwogera bwogezi Mukama buli wano. Kikino Article 9 nsobe mu Luzungu ne mu Luganda. All executive authority of Uganda is vested in the president. Kiga obuyinza bwonna obw'okufuga mu Uganda buli mikono gya president ng'abukozesa ng'asinziira mu constitution ye. Akokubiri kagamba the president shall execute and maintain this constitution and all laws made under or contained in force by this constitution. Nti okunyweza constitution eno yonna kuli mikono gya president. Kakati president ng'asinziira mu buyinza buno yakola ebiragiro bino. Where is the orders? Oh, the papers are in my hands. Kakati ng'akozesa obuyinza obwo yakola orders zino. Orders zino zikwata ku by'ettaka ne signature yeyo Yoweri Kaguta Museveni president. N'awandika orders ziri muno zigamba kaka basomere obubakwatako. Kagamba tewali n'omu agobwa ku ttaka. Mulide President Yoweri Museveni ng'asinza buyinza bwe ng'omukulu nga nannyini executive authority mu Uganda ate nga ya executing constitution yagamba nti tewali n'omu kugoba ku ttaka signature ye ngibalaze. Ekyokubiri nti oyo yenna asangibwa nti agoba abantu ku ttaka akwatibwe. Kyenvudde ndagira wano nga njogera n'omubeezi wa president wano titujja agambye nti akwatibwe according to the law. Tujja kukozesa amateeka, tujja kufuna warrant of arrest, tujja kubafunira statement, tujja kubatwala mu kooti bakwatibwe. Ate n'agamba nti abo bonna abali evicted bayambibwe okuddayo ku bibanja byabwe. Kyenvudde alaba nti RDC ono yayamba bamukumwe okuddayo ku bibanja byabwe ng'akozesa ziki order za president. Ate kirala order za kooti zonna muwulidde RDC ng'agamba nti yazigaana. President yalagira nga 28 zaali ennaku z'omwezi 28 February 2022, 2 years ago. N'agamba nti kooti order zonna tewali n'emu ekola okujjako ng'eyise wa RDC. Ate nga RDC ayise akakiiko ka security committee ne bagitunulamu ate naye nabo ne basaba Ministry of Lands. N'olwekyo tewali kooti order yonna abo abajja bagamba bajja bawuba bu kooti order tewali n'akakooti order konna nga president bwe yalagira akajja okukola nga RDC tatunde mu order eyo n'agiyisa mu komiti ne Minister wa Lands n'agiwako ebirowoozo. Ate tewali ali bagamba nti obutassa mu nkola court order eba contempt of court. Eyo si contempt of court. Court yakoze ebyayo n'ekoma. Kati execution lwaki bajja mu poliisi? Police is government. That's a Ministry of Internal Affairs. Tewali court order yiza kukola nga teze wa police nga teze mu DPC. Ate president agambye ti DPC tajja kukola okujjako nga ojutute wa RDC. Ate RDC ajja kusitoka agikolemu ayite bonna executive committee nga ne DPC naye member OC whoever.
ne bagamba nti eno omukyalo ono tajja gobwa ku ttaka nga bwe basalawo bwe batyo. Mukitegedde? Kaakati pulezidenti yali mukambwe ejjo ng'awandiika oda eno kubanga yanyiiga nnyo okuwulira nti abantu be babagoba ku mataka. N'alyoka agamba bw'ati, nkisoma mu bujjudde, no eviction should be allowed to take place in a district without the consent and direct observation of the district security committee chaired by the resident commissioner and direct consultation with the Minister of Lands. Kali tewali n'omu ajja bakwatako. Museveni oye! Museveni agambye Pulezidenti wa Uganda nti tewali n'omu ajja bakwatako. Nyabose RDC okyaliwo tonnaba kuwaayo ofiisi. Naye abantu bano ng'osize kuno kyobadde okola n'ogaana orders z'olaba nti no zibanyigiriza ogenda mu maaso, kyongere n'oyo gw'onaddiza ofiisi omugambe nti this is order from above and there's nobody above the President of Uganda. Era kiki webale nnyo. Kaakati nno President yagamba bw'ati ng'amaliriza nti if this is not done and the illegal evictions go ahead, the members of the District Security Committee will all be held responsible and action will be taken against them. President Museveni yennyini akyogedde nti kebalikwata ku muntu we yenna kebalikwata omuntu ow'Essembabule, ekyalo kino bakiyitaani Kyarayira, kebalikwata ku muntu wa Museveni wano ne bamussa mukobe ne bamugamba nti mugobyewo nga RDC waali nga DPC waali nga bonna bwe basecurity committee we bali, ye yennyini agenda mwekwatirako. Eno paati eno tugigenda tugikolezeeko directives 3. Directive esooka, ekyapa bano administrators kye bakola tukisazizza mu kifu nga tusinziira mu section 59(1)(a) as an amended and section 91 of the Land Act. Kifu. Number 2, tujagenda mu police anoonyereze engeri ekyapa kye baafola bwe baba nga bwe tukiraba kati bakikola nga tebagoberedde process, nga bayogedde ebya bulimba, bagenze wa senior registrar mu kifo ky'ogenda mu land board, tewali area committee. Kati police ejja banoonya abo bonna ebakwate ebazeeko emisango egyo. Ndowooza twali ne Fiona ono bwe twabadde eri Buliisa, oyo musajja kawa twalagidde bamukwate kubanga abadde n'ebyapa nga yabifuna ng'akozesa force code, yakozesa ki ng'ate byamenya etteeka lino. N'olwekyo nabano bonna abanaabo bonna tulagira tujja gamba poliisi tojja kukwata naye. Muzeeyi yatugamba nti mukolagane ne poliisi, era yatuwa ne Susan Kasinje nti oyo ye point person. Tujja mugamba nti leero abantu babano bakwatibwe. Ekyo kyakubiri directive gye tukola. Ekyokusatu, tusaba tulagira mmwe mwenna allocation zammwe n'ababuuliza bano nti muzirina, mwenna abazirina oba nkuwadde emirimu mingi, naye mmwe mwenna abalina allocations mujja kujja ew'omuyambi wa president. President si ye neighbor wammwe, wano muli wano wammwe, mujja kujja na allocation zammwe ezo abayambeko okufuna ebyapa mu Ssembabule District Land Board nga mukozesa allocation zammwe. Ekyo kiwe ebyo bisatu byenangiridde ku kino. Ligamba nti ettaka
bweriba nga kuliko omuntu disitulikiti erina kuluweebwa muntu mulala kufunako kyapa. Bw'eba efunyeeko ekyapa section 91 as amended kigamba nti transaction eba nfu. N'olwekyo ekyapa kyona ekyokubiri kyeyafunako mu section 91 tulagira nti nakyo kifu tukisasizzaamu. Era kakati nangira kyekimu ebintu byebyo bikote bulungi byona wanajja kuyamba obireete bulungi tukole prosesi ebisazaamu naawe ekikyo kibeere revalidated ekitegeeza nti yenna ajja okutabula ku ttaka lyo aba akoze eki etwespasa era ogende wa RDC bonna bakwatibwe. Era na bino ebirala bonna tetujagamba nti no wakola ekyapa tukisazizzaamu genda webake bulungi. Byonna information giwe wano tolekaayo n'ekimu ekyo ekiwedde nakyo ate ekirala kiruwa Ernest Kasinji yaluwa Kasinji yani ono Steven Babalenye yaluwa kakati gwe wasinga emisango gyonna kakati andi oli ku ttaka lyo. Ani ali ku ttaka lyo kati? Okay, kakati ojja kujja tukuyambe okufunira orders ezikuzaayo ku ttaka lyo. Kakati kyeŋŋamba oba orders ntuufu oba zaggwako gwe jangu ofiisi jangu mu ofiisi ya Fiona tujja kuyamba bwe tuba kyetaagisa okuzizza obujja tuzizza obujja tufune order endala ezikuzza ku ttaka lyo. Era ono tujja kikola ono yasiba okukibeerako tujja kukozesa district security police committee erina okuyamba ne forces endala zonna zijja kuba mobilized bakuzeeyo ku ttaka lyo. Ekyo tekiwedde? Kakati byonna obireete obimu. Ekyo kiwedde ekyoyo okulaba nti kubanga mu Supreme Court tuyinza n'okufuna rekodi zonna eziva wansi okulaba nti nno obwenkanya bukolebwa. Ettaka lyali lyammwe mwaliko mwasaanyibwako byonna tugenda kikolako weetulire entende naye ebitu byonna birungi not so nazirabirira oluvannyuma ne batamenya ennyama y'export si kyekyo ate gwe gw'oli ku lusozi wali. Kakati nabagamba nti within 1 month nja kudda naye ate mwe ne mugenda mu kooti era kooti ze zangana okudda. Kakati obanga ekkooti muzibuddemu kakati kyojja okukola byonna ojja biwa Madamu Fiona ebyo byonna tusobola okubikolako because nagenda ku site I know what it is nabali tebalongooseddwa. Neebaza RDC newakubadde ogenzeeyo ewala n'erinnya ndyerabidde gy'olaze newakubadde naye mu kiseera kino kyobaddewo olese legacy ono omukyala wamuzza ku ttaka si ono oli wamuzza ku ttaka era n'abalala obadde ogenda bakwata omu n'omu ku omu. Kaakati Fiona ono ajja kupiikinga newakubadde CRDC naye ajja kukolagana yonna gw'anaasanga naye naye bw'anaaba nga tali cooperative anti amanye ennyumba Fiona mwafa tekijja kusoboka. Naye tukwagaliza bulungi yonna gy'olaga otukoze obulungi nnyo n'eri gy'agenda naye bijja kukolebwa bulungi nnyo. Ndowooza bw'anaaba tanagenda mujja kubaayo ka occasion bakusanyuseemu nga tonnaba kugenda naye okoze obulungi webale nnyo. Mutawaana eno ensi yammwe President Museveni mwe mwamuwa akalulu
ate yakyafuga ye commanding in chief akulira amagye gonna mbasomedde obuyinza bwonna biri mukono gye kati kiwedde RDC mwenda bannange Fiona ekintu kimazi Owekitiibwa gyebale esebo eri Hello? Mwandikire petition muzeeyi. Esebo. Hello? Esebo. Nga muyita Minister of Presidency. Esebo. Nga mutaba nti mukyetaaga omuntu wamusigala waawo. Esebo. Mugitwaleko ofiisi, omufuna omuntu agitwaleko ofiisi amaze okusayininga. Nze kenyinja gitwala. Mugiteekako ofiisi. Esebo. Tujja kukola kubanga muzeeyi bw'aba amaze okusayininga. Esebo. Naye tuba tulina okuddayo ewa muzeeyi. Naye ate n'abantu Esebo. abantu eyo si balungi. Twanaba nakuyita myezi ebiri. Bagenda mu State House ne bagamba muzeeyi. Esebo. RDC batikka amataka. Esebo. RDC bajja ku bantu sente. Esebo. Abantu abo yani. Bagala kutwala meeting eyo. Kakundi k'abantu ababye baba balina ebigendererwa byabwe. Owekitiibwa. Esebo. Esebo. Muzeeyi bamugamba kirala kyala kimubi biki batema abantu bakola biki kati munyambe muteeke mu buwandiike Esebo. egenda wa minisita Esebo. minisita agiba muzeeyi kati muzeeyi ajja kumikinga sayiti zombi atumaliriza Esebo. kiri ku levo ya muzeeyi kati Esebo. naye nga n'abantu abagenda kolopa enamba eyava eyo ne bamutuba ne makampala kumpi wiiki ennamba basulayo wiiki ennamba ne bagenda mugera ne bamulaba tebayogera ku RDC ku RDC omutumadde naye nga ffe ng'okusa tulina naye buzibu kubanga tayitibwako kuofiisiza musango kale RDC wamu yava mu bantu bawamu bantu batono abamu balina ebigendererwa byabwe ng'abantu kale sebo teyanza owange mukulu Mtawana kaya tikemo kompani. Hata mkaikula ya hoteli hukula. Nakakonga koko. Nataka mkongatile na mkono wako. Hiyo ni shatari. Ina. Ona shwe agromo ndokwa kumasa. Structuring nebaawo abantu ne babuwa allocations government nejja nebazimbira amasomero mugalabye nebazimbira amakalisa ne bayamba okuzimba amakalisa mugalabye kyokka omuntu n'ava n'aga nti awaali wa jjajjange awaali wa taata wange n'agenda mu district land board n'afuna liizi kati najja okugobawo abantu bano ekyo tekirina kukolebwa kubanga etteeka liri kiriya Section 59(1)(a). District Land Board cannot allocate land which is occupied or owned by any person or authority. Nolwekyo ebyo byonna ebyapa ebyakolebwa wano biringa 7 ku bano n'abalala. Waliwo n'ekirala ne titles endala eza gavumenti bw'eri allocatinga yalekawo amataka gaayo agamu waliwo ettaka eddene eryalekebwa ku bigo by'omugenyi ettaka eryo lyonna baligabye naye eryo ettaka lya gavumenti kukuuma calculated bigo bya mugenyi kati ebyapa ebyo byonna byakolebwawo ng'ate liri owned by authority gavumenti nolwekyo ebyapa ebyo byonna birina kusazibwamu era ngenda kulagira commissioner land registration abisazeemu. Waliwo ebyapa ebirala ebikoleddwa ku ttaka lya gavumenti lye yalekawo okusimbamu valley dams z'abantu okusimbako projects ng'amasomero amalwaliro n'ebirala. Bano badduse etteeka libagamba nti toyinza kuwa ttaka liriko person authority lino liriko gavumenti authority
nolwekyo teryali available. Section 51 as amended egamba nti your process eri void, nolwekyo ebyapa ebisazaamu enakoze section 91 ebyo byonna byonna ndagidde bisazibwemu. Nali neri wano ebyapa bino byonna byebakola, ono yagenda ne mu kooti, ekinewunyisa kooti judgment zonna nzisomyemu, tewali n'emu erifaalinga nti no waliwo abantu, ekitegeeza nti kooti baatuula eri Kampala oba Masaka ne basalawo. Toyinza kusalawo ku ttaka nga totuuse. Nolwekyo tugenda kulaba with their unlimited jurisdiction tujagala zino, ekitegeeza ekintu kyonna kyonna kye baakola kyali kifu oba kyali kya sakasi, kubanga toyinza kuddira ekintu ekitaliwo n'osalirako omusango. Land is not available for land board, naye bwe bagigabanye baga transaction eri void bakikoze. Nolwekyo ekyo kyonna tujja gamba Chief Justice atuweero special session okulaba nti ekintu kino kyonna kiziikibwa. Ezo court cases ze baakolakola mu bintu bino ebyakimpatiire bino amakooti byakoze, ebyo byonna byonna tujja biggalawo tubiziike nga bwe ndagidde wali olwokuba